kakati muwulirize Kadama Omwalabu yasabye Kadama ensigo ye ng'ayagala Kadama amuwe ensigo ye agiteeke mu mwana we omulwadde omwana w'Omwalabu mulwadde kati yatukidde Kadama n'amugamba bagamba mbu mwe Abannayuganda muba n'ensigo ennamu ensigo zammwe ziba nnungi temuba na birwadde naye omwana wange mulwadde oba osobola okumpa ensigo ne tugiteeka mu mwana wange. Kadama yagenze okulaba ng'ebigambo omukyalo no byayogera baagala kukola lukwesikwesi lwa kumusaba nsigo ye abawe ensigo bagiteeke mu mwana kugamba Kadama asigale nga kiwowolongole ye omwana ssebo abenga mulamu. Manyi Kadama we yagambye mama? Kadama yagambye mama n'amugamba mama nze bwe nali e Uganda bannongoosa nina obulwadde bwe nalwala ne bannongoosa bwe bannongoosa ensigo banteekamu za mbizi. Kadama yagambye mama ensigo banteekamu za mbizi ko mama embizi bye biki? Ko Kadama this one pig ko mama pig. You have seeds for pig. You have seeds for pig. Ko Kadama, yes, I have seeds for pig. They put me seeds for pig. They remove my seeds here. Mama yagambye gwe tetogenda kukolera wano. Shaitani rastagafura Allahu akbar. Omwalabu yazemu okukolera Kadama kasaba mugambe mu ensigo ayinamu za mbizi. Omwalabu yagambye shaitani gwe tetugenda kukolagana ffenna wano era Kadama essaawa zino gwolaba ono mugobe wajjo bamugambe togenda kubeera mu nnyumba yaffe ng'olina ensigo z'embizi, togenda kubeera mu maka gaffe ng'oli mukozi waffe ng'olina ensigo z'embizi. Wolaba eyo tiketi ekumukomyawo e Kampala e Uganda olwaleero we bagimusalizza era essaawa yonna agenda kuba mutaka e Uganda. Lwaki? Abawala mu babuusi badde bamusaba ensigo ye. Kati mu nkujjukujju okwagala okubejjako n'abagamba mbu ye talina nsigo bamuteekamu za mbizi. Kati Omwalabu agamba tagenda kukolagana na muntu bw'ati alina ensigo nga za mbizi ate yamukolera ewaka era Kadama baamugobye. Mpe endowooza yo ku nsonga eno. Ndowooza Kadama kyayogedde okugamba boosi we talina ensigo z'embizi kyabadde kituufu oba kyabadde kikyamu naye nga jjukira yabadde yeetaasa. Abantu bano kyomanya badde bayinza okukola akakodyo konna okumudraginga bamuggyeko ensigo ye. Vidiyo kanti kutuuseko eya Kadama ng'alunyumya aluva ku ntono. Kusaba vidiyo gipereka like etambule tube ku buli muntu vidiyo ye. Kadama kitonde kirala mu kiraba edduka katulabe vidiyo. Wonjogera essaawa yonna abali e Uganda mu nninde anti bampakingiddeko ebyange bangobye. Bannange Kadama wanatweta ku vidiyo ono wuliriza ogenda funamu ekyokuyiga. Munnange wano bulijjo tulinawo omwana omulwadde naye ndaba bamuwanyukira nganze ngamba alabika alwala bino ebya bulijjo omuntu yenna alwala n'akola ki n'awona. Kakati munnange eggulo omwana ng'atabuka ng'omwana bamuddusa mu ddwaliro ng'omwana bamutwala nga bamujjanjaba mbandi awo ng'amadamu ajja ng'amba teekako abaya ng'anteekako abaya ng'antwala mu dduuka ng'amba londa zonna engoye zinayagala ng'ankolera shopping. Ng'amba yiyo obadde mu sitole ki oba leero asanyuse ki ng'amukono saabifuddeko. Munnange bwe yamaze ng'ajja mu kisenge kyange ng'ampitsa ng'amba veero consent wangi munnange anti muwala wange ensigo y'eki ndwadde. Ng'amugamba bambi ng'olabye ogenda kukola otya? Ng'angamba munnange ensigo y'endwadde tolina ngeri gy'osobola kutuyambamu. Nga mubuuza okubayamba mu ki? Yeetooloola kumansika eriyo ng'amugamba omanyi madamu bambi kibi nnyo olabye nga muntandika munyumiza story. Ng'amugamba munnange nange ondaba nafunamu obuzibu nga sinnajja nalwala nendwala ensigo emu era gye nnyina ya mbizzi. Ng'ambuuza bizzi bye biki? Ng'amugamba munnange ensigo gye nnyina ya pigi. Kati nga mumanyi nga tebamanyi Luzungu ate n'embizi tagitegeera. Ng'amba bizzi bye biki? Ng'amugamba ensigo gye nnyina gye banteekamu nafuna obuzibu ne bazuula ng'eyagema akinga
ne bateekamu ensigo z'embizzi nga ŋŋamba nga tabitegeera konze gugoliwa ngenda ku gogo nga nteekamu embizzi za Uganda enkyafu nga basooka babuleeta bupyuwa nuvuuvu nga mbumulaga nga mugamba munnange olaba banteekamu nsigo yeeno bannange omukazi yawukanye astagfirullah nayasoma wunonoonona astagfirullah buli kyalina nsigo yembizzi bakoledde bakoledde mwina nsigo zambisi nembada mu nsonyiwa nga mama bateekamu nsigo zambisi nga mugamba bayenze yange yali emakinga ngagamba bannange bulijjo olina nsigo zambisi nga mugamba ye ze nnyina ate buli oba waffe obukyafu mumage bweba bwevuluze kati obadde ayomba ahoggana akubira abantu anange tamulogedde apaakingidde ensawo yange buli kimu akiipadde entya bansaliza tiketi bannange nzija bannange mugambye nze nnyina ya pigi astagfirullah ngambye fuluma tamulogedde obeera otya ng'olina nsigo gyeyambizzi ngagamba bufene waffe tuzigula ez'abantu ne bakuteekamu eyamoto mugambye nze nnyina yambizzi Kadama kitonde kirala mu kiraba edduka katulabe vidiyo nze neewuunya abali Uganda omwanayo walwala n'aba nga ayagala nsigo tebagenda yobadona ne bagula ensigo bazibateekamu lwaki ensigo bagenda kiki Bannayuganda lwaki ebyetambirwa nnyo olw'okuba nti zo tezirwalwala kiki kubanga n'abawala bulimu abantu abagaba ensigo era nduuze gyeziri nga bazituma naye lwaki abawala bo bano betanira nnyo ensigo z'abakadamu ensigo z'abakadamu kati kadama wuuyo boosi yamusaba nsigo nayagala kumusaba nsigo ye bwagiteeke mumwana mulwadde kadama bulijjo alaba omwana alwala ng'amanyi nti babulwadde obwa bulijjo alwalamu alwala kumba omwana yalwala ensigo kati omuwala otuukira otya omukozi nomugamba nti baneepewa ensigo muze nkuwa ensigo oteeke mu mwana wo nze nsigalawo era kadama kyeyakoze yabagambe bwamumanyi ekampala bannongoosa bwe bannongoosa ensigo banteekamu kati nga mumanyi ati tebamanyi kuzungu ati n'embuzi tagitegeera nga mugamba ensigo gyennyina gyebanteekamu nafuna obuzibu ne bazuula ngeyagemakinga nga ŋŋamba nga tabitegeera ngenda ku gogo ngateekamu embuzi yakoze kintu kirungi nnyo okubeera ku ddungu nga mugamba munnange olaba banteekamu nsigo yeeno bannange bagikujjamu ne bakutta nebakusuubiza okukolera babikuwadde kati abudde eyo ng'oli mulamu okusinga okubeera ng'oli eyo betalira nnyo ensigo z'abaana Uganda lwaki betalira nnyo ensigo z'abaana Kadama kitonde kirala mu kiraba edduka katulabe vidiyo ensonga yalimbye ensonga ya Kadomo akazannyo bulungi
Yani andebe bamuwanyukira. Era abakuba gunga gugu bazisabye. Alabika alwala bingi. Ya bulijjo omuntu yenna alwala. Wandikuzikira wandizizzaako. Naawona. Mwabale kuba tate mweza kakati munange omwana abekumira ku mukulu. Omwana bamuddisa mu ddwaliro. Omwana bamutwala. Obulamu obulungi. Ne bamujjanjaba bandi awo amadamu ajja. Ngamba tekako abaaya. Natekako abaaya. Nantwala nga mulonde zino zino engwezi yagala. Nankolera shopping. Ngamba yiyo obadde mu storage.